الصلاة والسلام عليك يا بشيرا الصلاة والسلام عليك يا كريم مولانا طال القادرون علينا حبيب الله مثانيا بودا مولانا وجب شكرنا علينا حبيب الله مدالي لا يداي مولا سامي القدير والدرا أشرف الناس والورى دولة خير ما شيء على ترى أكرم الرسل رحمة مولانا طال القادرون علينا حبيب الله بثنيا بودا مولانا وجب شكرنا علينا مدالي لا يدعي مولاي النبي مكملا يا رسول مجللا مولاها ويا القدر والولا والمقام مشرفا مولانا طال القادرون علينا بثنيا بودا مولانا وجب شكرنا علينا حبيب الله مولاي النبي مكملا يا رسول مجللا مولاها يا الفضل والولا والمقام مشرفا مولاي حبيبا مقربا يا شفيع محببا مولاي النجي مؤظما عظم جدا متهفا يا حبيبا مقربا أشرف الناس والورى مولا خير ما شيء على ترى أكرم الرسل رحمة المدينة وجنة بمرة بكون المدينة وجنة بمرة بكون نبي يوم بمريا وجنة بمرة بكون نيا بانجم وجنة بمرة بكون نبي يوم بمريا وجنة بمرة بكون Jawe mundori tumazima nabagenda bamula bakono mazali womukala minira nabagenda bamula bakono naye bange munyanukula mazima nabagenda bamula bakono tweyanziza Khalifa Mukasa yatandika okuyimba mu G7 abakulembeze bonna bamanyi ye Khalifa yekka mu Uganda w'ekibuga Khalifa w'Ennatete nja kusaba omukulu Kayira akulira Bukedde TV ate ayanize Supreme Mufti. Tusoke tugatte engalo okwebaza Khalifa olw'okututambuza obulungi. Ate tumufuniddeyo n'omu bali mu ttiimu yaffe wano gwendabye yeggase ku gurupu eyo. Tugatte engalo ez'amaanyi okwaniriza Supreme Mufti mu kifo kino. Ate era tugatte engalo okwebaza Sheikh waffe Sheikh Yasin. Mukama wange Supreme Mufti eno ye Vision Group era ye Bukedde kantwala omukisa guno okukwanjulira abamu ku bakulu betuli nabo wano mu kifo kino nga ntandikira ku Mukama waffe Rogers Anguzu yatwala ebya marketing. Kankwanjulire ne boss omulala Michael Sebowa Mukasa yakulira olupapula lwa Bukedde. Era nkwanjulire ne Ahmed Mukibi yatukirwako amawulire mu lupapula lwa Bukedde. Njaga leero kwanjulira ne community yaffe etukoze obulungi ne mu nteekateeka zino zonna ze tulimu ye community ey'Abayisiraamu abali mu kifo kino ng'ekulemberwa Faridi Mpaji ne ttiimu ye. Enteekateeka gye tulimu leero siyinza kujoogerako nga siri wano ne munywanyi waffe wa Prestige Margarine era mbadde nsaba muyite ajje mu kifo kino
tutambulize wamu ensonga eno kubeera bwe tugitambuza. Era nsaba n'okuyita Mwami Mukasa Ssebbowa Michael naye atwegatteko wano n'enteekateeka ne programu ezikwata ku Buyisiraamu. Ogwange gubadde gwa kukwaniriza n'okukwanjulira abakulu bano, era mbadde nsaba mu bigambo bitono omukulu Michael Mukasa Ssebbowa ayogere ebigambo bisatu tudde wa mukama waffe Prestige gwe tukwataganye naye mu nteekateeka eno. Ebigambo ng'obinsedde naye aziza nnyo Ssaalongo Kayiira olw'ebigambo ebirungi ebyo tutandise nabyo. Nkwebaza engeri gy'oyanirizaamu abagenyi baffe, nange kangatteko eddoboozi lyange essaakaavu okwaniriza Supreme Mufti. Sebo Supreme Mufti, ffe nga bannamasaka tuli basanyufu. Ndi waddira ofiisi eyo ennene n'ogikwasa munnamasaka Sheikh Yasin. Kiba kitegeeza nti ensonga y'obusiraamu mu kitundu ekyaffe eky'e Masaka ekyali ngundiivu era ekyagenda mu maaso, ate era n'eggwanga lyonna litulinamu obwesige. Tusiima nnyo. Njagala okwongera okusiima abasiraamu bonna bonna gye bali nti tutambulidde wamu nga Bukedde n'abasiraamu. Ng'oggyeko okuba nti tulina emiko gy'obusiraamu Lupapula lwa Bukedde buli Lwakutaano, era n'okuba nti buli kisiibo tuteekawo emiko emirala egya buli lunaku tutambuza mu kisiibo, naye ate era abasiraamu bawagidde nnyo Lupapula lwa Bukedde. Buli kintu kyonna kyonna kye tubeeramu be bamu ku gurupu gye tubeera twekakasa nti abo tujja kutambula bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze ndi musajja mu Katoliki naye nina bye neegomba ku basiraamu ate ebinkwasa n'obujja. Faliidi oyo twogera nnyo, nyale musajja wange omulala eyava wano Segirinya, yonna mu basiraamu bonna ye yasinga okunjagala, yankwata nanziza ku bbali nange naye mwandise oli musajja mulungi. Naye kinnuma okuba nti nja kubeera mujjana nga sikulaba. Ne mugamba Segirinya tofaayo. Ffenna ate era nga bwe twogera ne Faliidi, ebitwawula bye ebisinga obutono, ebisinga obungi bye bimu tufaanana. Kati amaanyi tugateeke ku bitugatta tusobole okugenda mu maaso, era bwetyo tutambula. Bye neegomba ku basiraamu, abasiraamu mwagala nnyo eddiini yammwe okusinga abalala bonna, ate temugitiiririra. Nti omusiraamu yeeyagalira mu bantu n'abaganiza ndi musajja musiraamu. Nsanga omuntu nga Mukatoliki ate n'okwogera nti Mukatoliki. N'omusanga ng'agenda okulya emmere n'atakuba na kabonero, kubanga abantu baalimu alowoozezza nti ndoza engeri gye batali Bakatoliki naye talina kukuba kabonero. Omusiraamu ekyo takikola, takweka ddiini ye. Ekirala ekinkwasa obujja, kino nno kinkwasiza ddala obujja. Bannange mumanyi okwegayirira, mumanyi okusaba, mumanyi okusaala. Mbasangaawo mu ssaawa ez'enjawulo, ejjeyo omusaalo gwe ng'asaala. Ne mbagamba bannaye nange temunneerabira, nange mungattemu. Naye nange bwe munsomoza, nange bwe nzeeyo ku desike yange nange n'ensomoyo ezange entonotono. Yes, nga nkikoppa ku mmwe. Nammwe abalala mwenna mwenna naddala Abakatoliki, nze Ssaabakristo Abakatoliki wano, mbasaba nammwe mufuninga akadde mwegayirire nga bonnaffe bano Abasiraamu. Katonda asanyukira nnyo abantu abamwekwata. Ffenna tujja kweyagala. Ebigambo nkozesezza bingi ng'ate obudde butono, naye olw'essanyu lye mbadde nnina eringi mbadde sisobola kubisalako n'ebibeera bitono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza omukulu ono mu ngeri y'enjawulo wa Prestige. Eno naye Yasin, siri erinnya. Omukulu ono buli kintu kye tubeera nakyo naye ajja n'atwegattako. Ebintu bye bya bbeeyi nnyo, birungi nnyo, era abantu babikozesa balungi nnyo, naye naye era yazuula kampani ey'ebbeeyi
ey'omulembe esobola okutambuza ekintu kye era sebo tukwebaza nnyo era tujja kusigala nga tutambula naawe mu ngeri yonna yonna esoboka weebale nnyo weebalire ddala. Neyanza sebo atwadde akazindaalo kalabalaba wa launch eno ku Haji Siraji Kizito amanya Kazibu Yasin okuva mu Chapa General Enterprises oba aba Prestige sebo Mashe mukulu Supreme Mufti tusanise nnyo okulaba ku launch eno ey'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan kwe tugendamu. Ndi musanyufu nnyo olw'ensusso ndi n'omulundi guno nate luli twali ku rooftop naye kuno batuleese mu lujja kitegeeza ekintu kigenda kikola ki kigejja ate ne Sheikh Yasin n'abalala okubanga abantu tubanjulira ensonga bweri anga bulijjo aba Prestige fo mubala gwaffe gugamba tituguza mulamu. Omuntu okubeera omulamu kitegeeza ki ti oli muyonjo ate era n'obulamu obwa bulijjo oli muki. Omwezi gwe tugendamu mwezi mukulu nnyo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga omuntu ne bwanga oli mulwadde bwegayirira Mukama ebiseera ebisinga otera okuwona naye ate era bw'obanga wasiibye mulimu ebintu eby'enjawulo bye weetaaga ng'okweyonja. Aba Prestige ffe twavudde ne tugamba nti nga tukozesa omukutu ogwa Vision Group naddala Bukedde TV, Bukedde Olupapula ne Bukedde FM tugenda vaayo abantu abasiibi naddala tubalage ekituufu kyeki ye ate okozeseza ki mu biseera eby'okusiiba n'obanga obulamu obutambuza bulungi n'obantu yena shakka yonna mulimu gwo oba ibaada eyo gy'olimu ey'okusiiba. Nja banjulira nti aba Prestige twavuddeyo ne tuwoma omutwe mu nteekateeka eno bamasheyi tubalina full squad tiimu nnene ekulibwa Sheikh Yasin Abbas Chiwewa baveetinze dde balonze muda baseeka abanaalyowa abantu emyoyo ne tuba tuyita mu mwezi ogwo aye tujja kukoma okwo akatono nnyo ke tufunamu nga mutuwagidde abalabe ba Bukedde TV n'abantu ab'enjawulo abali eyo tugenda kuvaayo tubenga abantu Prestige Margarine ebasasulira ngossa ebibuuzo bye banaabakubuuzizza ku lunaku olwo mu programs ezo n'obanga bagendagenda muwumula era abamuzat and others be bagenda okubanga be babasaabaza oba batwala okubatwala n'okubazza era ng'omu kubatambula mu ngeri eyo Sheikh Yasin era yabikola ki yabikolako. Nja bakubiriza bagamba nti omuntu yenna ali eyo anaabeera nga Allah amusobosezza okubanga atuuse mu kisiibo kitugenda otandika mu bbanga eteri awala nnyo mwezi guno. Tulina Prestige Margarine oyo yenga tumukozesa mu bintu eby'enjawulo naddala okusinziira nti emmere ey'ekisiibo ffenna tugimanyi nti chapati. Teeka Prestige mu chapati togenda kwejjusa okuba nti egenda gonda mpaka ku ddaako. Prestige muteeke mu buugi muteeke mu kammonde ng'osiibulukuka togenda kwejjusa. Aba Prestige bakolera ne butto omulungi ennyo gwe bayita Rinsan. Butto oyo era taleeta bisavusavu ate tawunyisa bbabwe mu bintu byoba nga osiise. Era mu kisiibo tubeera n'omuzigo ogw'engeri ey'enjawulo gwe bayita kasuku gwe bayita tili ne rina era gugule ng'aba Prestige abawomye mu nteekateeka eno. Njagala okukubiriza abantu nti omuntu oba wasiibye tekitegeeza omuntu kubanga asiibye kubanga asiiwuuse. Njagala bajjukiza nti kozesa sabbuuni owa jama. Jama kitegeeza bumu si bwe kiri seeka. Mukozese sabbuuni ali mu bika 5 ogenda kubanga onyirira bulungi yozesa sabbuuni owa jama ow'emiti n'olwekyo togenda kwejjusa. Kapa glycerin naye waali n'olw'ensonga eyo aba Prestige tubagaliza ekisiibo ekirungi insha Allah tubeere nga tutambuliramu mwebale tuwagira mwebale nakulaba aba Vision Group mwebanga bakutuusaako buli kimu. Njagala bajjukiza ekintu kimu abantu abali eyo naddala mu biseera bino tukozesa engoye nga zitemagana yozesa sabbuuni oba obunga gwe bayita toos. Toos oyo ali mu kala ez'enjawulo n'obanga omwozesezza togenda kwejjusa olw'ensonga nti olugoye lwaluweweera twetaaga fabric softener oba ekintu ekikakkanya obukalubu bw'olugoye n'obanga omukozesezza. Sooliyo ye mwana muto yakajja era naye tujja kubanga tubamanjulira kubanga mu kisiibo muno tubanga tufumba ate omuntu yenna oba ogenda okukuma omuliro nsuubira tubadde tulibategeeza nti omuntu otandika nakuma sigiri
so kozesa ekibiritiso lyo togenda kwejukiza. Sebo tuli basiimu nnyo olw'ensonga nti Vision Group tutambulidde wamu ebbanga ddene, naye ate era mwebale nammwe kutukwatizaako okubanga tutuuka mu ntimbe z'abantu oba ku ntimbe z'abantu maka ag'enjawulo n'ebule n'ebweya. Tweyanza nnyo, tweyanzeeko. Tweyanziza nnyo Prestige olw'omukwano ono munywanyi waffe ddala. Tuli live ku Bukedde TV, omukolo guno ogugenda mu maaso ku mpewo. Twegatiddwako mukulu yawe Kabanda yakulira Bukedde Farmer embuutikizi, ole munnaffe Kenneth Oduka naye ali mu marketing. Mu kiseera kino saagala kutwala kadde kalala nga tetunnavaayo ku mpewo tusobole okufuna obubaka okuva ewa Supreme Mufti. Sebo Supreme Mufti doza nja kujjaawo. Khalifa kijja kuba kya bulyazaama nja ntambula dakiika emu eno ng'ettaali lisindo gwa mwezi gwa Ramadhana mazima Mukama Katonda yagwawulira. Mwezi gwa Ramadhana mazima ulira tata. Mwezi gwa Ramadhana mazima Mukama Katonda yagwawulira. Ulira mikwano kumanya mwezi gwa bufunyo ejana lwesu moluzeya. Ramadhana Mukama Katonda yagwawulira. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. قد وفي ودعوة موفيسيا في شيخ ياسين شويوا abakulu katusaziza wano lwaleero aba Vision Group, abakitunzi b'ebintu bino, abachapa enterprises ebituli mu maaso wano, awamu n'abakozi mwenna okutwalira wamu mu bitongole ebitwanjuliddwa wano ebya Bukedde Olupapula, awamu Radio Bukedde FM ne TV. Mbalamusa n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lunaku lwa kitiibwa okubeera nga tuli wano nga ffe basaale okubeera nga tutandise okulengeza abantu kiki ekijja naddala mwezi gwa Ramadan. Mwezi gwa Ramadan Nabbi yayogera ku myezi 3 naga nti omwezi ogwa Rajabu ogwaggwako mwezi gwa Katonda. Omulala ayinza okubuuza nti esigaddewo gy'ani? Ebiseera ebyali bibaddewo tulisobola okunnyonnyola lwaki mwezi gwa Katonda. Guno mwezi gwe tulimu olwaleero ennaku z'omwezi 9, Nabbi yagamba nti mwezi gwange nze Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naga mwezi ogujja gusigaddeko ennaku entono, mwezi gwa kibiina kyange ekya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo bwe tuba nga tuli wano nga tubalengeza ebijja, ekirina okukolebwa kyekiruwa? Okusooka be bantu okwonenya okudda eri Katonda, okutegeera nti Ramadan ejja yeetaaga etuuke ng'omaze okweteekateeka mu ludda lw'okudda eri Katonda. By'obadde okola nga si birungi ogambe Katonda nti okuva olwaleero mu mwezi gwa Shaaban saba Allah tabaraka wa taala obeere ng'onsonyiwa. Ekyo n'aba okikoze
onaagenda okutuuka mu lunaku olusooka Katonda lwakoonako stamp n'akakasa abantu bonna batadde enniya okubeera bagenda okusiba omwezi gwa Ramadan, n'aga nti abantu abo bonna ku lw'omwezi gwa Ramadan bonna mbasonyiye ebyonoono byabwe, naye nga muva eno nga mwetesitese mu ngeri y'okudda eri Katonda. Omwezi gwa Ramadan nga tunaba kutuuka, kyetaagisa abantu abalina amabanja mugo, naddala abaalya mu mwezi ogwaggwa, omwaka ogwaggwa, nga tunaba kutuukiriza kumalako ennaku ezo, kyabadde kirungi Ramadan egenda okuyingira ennaku ezo mumaze okuziriwa. Ekyokusatu kwe kubeera nti yali nkola y'abasahaabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, okubeera nga mu mwezi guno gwa Shaaban kwali nga kwera sitoowa, okubeera nga abateekerateekera abantu abagenda okusiiba omwezi gwa Ramadan banaasiibuluka batya. N'ekyo wano wenkubiririza abantu bonna abalina obusobozi, amakampuni gonna agalina obusobozi, si nsonga muli basiraamu temuli basiraamu, okubeera nti muteekerateekera abantu abagenda okusiiba omwezi gwa Ramadan, okumanya nti abantu abo bagenda kusiibuluka batya, olwokubanga kitukwatako nga bannayuganda okubeera nga twenyigira mu bintu ebirungi ebigatta abantu bonna. Mu kiseera kino bwe neebaliza Abachapa Enterprises ku lw'okubanga buli mwaka babeera n'enteekateeka eno, mbakakasa nti omuntu waagaba atayinza kubeera nti akendeera. Olwaleero twali wano nga kampuni erina ebintu bimulabi wano, neŋŋeza okuwulira ng'ate balina ekirala kibongeddeko ekikwagana ebibiriiti. Kitegeeza nti okulafuwana kwabwe kulina kikubatwala mu maaso. N'olwekyo omuntu waagaba mbakakasa nti Mungu tayinza kumwabulira. Twebaza aba Vision Group okwagala eddiini yaffe Obusiraamu, okubeera nga mwatu omwaganya mpapula lw'amawulire lwabukedde, okubeera nga mu Ramadan puroguramu zeeyongerako nnyingi ezisabadde emyezi mirala, na buli Friday okubeera nga abantu beeyongera okutegeera eddiini yaabwe. Twebaza abakulembeze abali ku nsonga eyo. Katonda abasitule bulungi bwereere, nammwe amalire ebyetaago byammwe. Tulina ebitugatta ng'abantu ng'omugezi mwagambye, tutambuliraawo. Olaba nga nkoze bulungi osobola okunneegatta kunoga nti olwaleero nze mbadde Daani, olwaleero nze Daawuda. Olw'enkolagana ennungi tusobola okubeera nga tutambula. Nwe tubeebaza, mwebalire ddala. Ekidde ekisembayo mbeebaza okunnyaniza mukiwe muti ssebo mukulu weebale okunnyaniza n'abanne mbadde nabo. Nsiimye nnyo, nsiimire ddala okubeera nti olwaleero munnyaniriza mu ngeri entongole. Insha Allah mbakakasa nti tujja kutambula nammwe, obuleeza wammwe tubusiima, kubanga buli wansi ku muntu asookerwako. Buli bwebeeza bibeera ku muntu asookerwako tuba tutambula, era mbakakasa nti mutambulira ddala. Oba oliawo n'oddi gye tugenda ogenda okulaba nga babukedde boogera ku kino boogera ku kiri, kitegeeza nti mu bantu gye muli, era tubakakasa nti mulina kutambula bulungi n'abantu. Sembayo tusobola olwaleero okubakakasa nti Ramadan ebulako ennaku ntono n'okweteekateeka, ate ng'olwaleero mulimu ekyeyongeddemu ekitali kya bulijjo, nti abantu abagenda okuddamu ebibuuzo eby'eddiini y'Obusiraamu n'ebikwata ku nsinga ekinaaba kibuuziddwa kyonna n'okiddamu bulungi, batukakasizza Abachapa Enterprises ne Muzat and others nti abantu abo babiri insha Allah abanaabafulumye ku bannaabwe bajja kubeera nga bagenda mu umura okulaba ku nnyumba ya Allah. Twebaza Abachapa, twebaza okubeera nti ate mwongeddemu ebirungo. N'olwekyo ayagala okutuwa ku ekyo otulo twerekereze, obeere ng'osooka okuwuliriza ebitambula. Oba oliawo umura emyoni eziwera 8-10 ogifunye ebibuuzo 2-3, obeere ng'osobola okuddayo okulambula ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ntwala omukisa guno olwaleero eri abantu bonna abalaba ebirina ebikozesebwa ng'ewabuulidde mubikozese, kubanga ffe ng'emutulaba okunyirira kwaffe tutambulira mu bino.
kubanga bannannyini byo tutambula nabo awaka weebiri. N'olwekyo tubagamba nti birungi mu kulya, birungi mu kweyonja n'ebirala ebisigadde bityo. N'olwekyo ndokinga ensonga eno nga ngitongoza mu butongole okubeera nti olwaleero ku lw'obulungi bw'olunaku luno n'omwezi ogujja tugitongoza ebeere ng'etambula naddala mu mwezi gwa Ramadan. Mwewale okutuuliriza, mwewale okutubeererawo, mwewale okutwaniriza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Njakusaba Supreme Court asooka agire ko alinda ku katono atuuleko eddakiika emu ebitereko ebyo Prestige yabireese Supreme Court asobole okubaako beyebaza wano. Bannaffe Prestige bo bagabinga jjenje era bajja kuba beebaza. Nesijjagaana Khalifa kwetereeza ng'ate Yasiini bwatereeza naye nga buli muntu azze wano ajja kgenda at least n'omuti gwa sabbuuni ebuyinza chape bumpadde obuyinza Jama soap Moses Prestige Mali mukozese era nja kusaba ekitereko ekisooka bana Yasiini ujjo kuwase ekitereko ekisooka Supreme Court akikwase omukulu Kayiira asobola okugenda okukozesa ebintu ng'abitegedde bulungi. Omukulu Anguzu waali ne Sebowa waali bebakwasa ebintu bino. Khalifa nga bw'otegeka ettaali tayinza kubanga talina kyagabye. Manager wa Bukedde TV Richard Kayiira akola program Sebo Fayiro ku mmeeza Supreme Mufti akola programu eyo. Sajja mulungi akamaliza emisomo gye gya masters mu mawulire enteekusa abantu ba Kibogwe bantu abatuukiridde. Omukulu Anguzu yakulira ekitongole ekya marketing enteekateeka zonna ebintu bagenda bikozesa babimanyi bibeere bya kyapa. Ono omukulu Michael Mukasa Sebowa mu Namasaka oyo ekitereko ekirala basi. Bwana Mukiibi najji wano mu maaso bwana Yasiini asobola omukwasa ka Prestige n'omukebe gwa tiri ne sabbuuni eyo yakulira olupapula lwa Bukedde ne sabbuuni anaaba muwe tusobole okutambula obulungi. Sabuni bakayitani Jama omukulu yawe Kabanda Faridi anamukiikirira simulawo Simon mukiikirire naye asobole okumanya ebintu bya Prestige bwe bikola. Ne sabuni anaaba Jama Simon mutabani wa Jati. Waliwo bwana Kizito ono muganda wange ono muwandiisi wa Bukedde naye jangu ogende ebintu obitwalira omugole asobole okubeera nga abiwulira. Ne Kalanzo omukulu Odduka jangu sebo Duka kwata ku Jama Kalanzo nsosemu bakulu. Nkuuma katugatandikirewo
Waliwo ensolo egambibwa okuba engo esattiza abatuuze ku kyalo ky'Amatende mu ggombolola y'e Kagumba e Kamuli. Bano basabye abavunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko okujja bagikwate kuba beeraliikiridde nti olunaava ku bisolo ng'edda ku bantu. Abatuuze ku kyalo ky'Amatende mu ggombolola y'e Kagumba e Kamuli balajjanidde gavumenti bayamba okukwata engo esusiza okubattira ebisolo byabwe. Bano bagamba nti engo yabalumba wiiki ewedde okuva olwo ebadde egenda nnyumba ku nnyumba nga bwetta ebisolo byabwe okuli embuzi, endiga, embwa n'ente. Abaana amasomero okusinziira bwe gali kuwala omwana bw'aba taavonkako okujja okusoma kyona kitweraliikiriza nga tulize essaawa yona ayinza okugwa mu buzibu obwo. Singa enaaba emazeewo ebisolo kubona kweri ku ebintu 5-6 olowooza navo ku bintu ebyo tejja kuba bantu. Aife abantu bontu tusobola bwe tukola okuyita obuyite batugema kalolukyo gavumenti etuyambe tuligikubiba mulanga eidevo etuyambe ebisolo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Bitatule Stephen engo esusiza okubayiga nga basuza mu kisenyi nga bakuba endoolo. Tulumbibwa empala eri kutulyako embuzi ewange yalira embuzi 7 owa mutabani wange yali embuzi 5 yatuuka owa butamanya mu lugo yalyamu embuzi 4 etulumbye tuli kusula tutyaime. Agambye nti bagezezza okugigoba nebulira mu bika gye kyokka ne balowooza nti egenze ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kugisanka okubo. Agamba abalunzi abasinga baguze ebitooki ne babiteeka mu bitalo byabwe okutaasa ebimu ku bisolo naye nga buteerere. Okudifeninga ebisolo byaife twataayo kwa amataala nti oba oli awo yalibona amataala yatya tuviire 7 ebisolo byonna okola oti byalumuka bitukwekanga. Buli kaseera tuli ku bunkenke gavumenti mazima etuyambe. Aye tumazeeko idembe gavumenti etusindikira abaserikale abakola ku bisolo ebyo badde batuyambe bagitunooneze bagitukubira empala eyo tuwone. Ssentongo Simon alojja obukambwe bw'engendo nga yakamutira ebisolo 21. Yayitamu entaama 10 edaali nga diri kusulamu kuba mbaire mulimu entaama ediweraku bwemala okudiita yaja yalyanga ku edindi bwa mitima na musaayi mutima na musaayi. Naye asibye gavumenti etaasa ekyalo kye nga tannaba kugenda mu mbuga z'amateeka okugiwawabira olukulagajjalira engo eno. Tulikubiriza gavumenti eidde eno n'ekisolo kyayo ekyava mu game park otherwise wenaaba nga tekinonye ife ng'abalonzi tuli kweteekateeka kuwaabira gavumenti okuleka omuntu waayo naida naaba nga alitutuusa kuki obulabe. We are scared. We are sleeping outside. People don't sleep because they fear for their lives to be taken off by the leopard. It is very dangerous. So we call upon government to come in and help us. Ssentebe w'eggombolola y'e Kagumba Ndahula Simon yagamba nti ebisolo ebisukka 75 ebyakati wa bukyanga engo eno ebalumba. Sofa yankali ebisolo ebiswika 7 mu kyalo ky'essagazi ly'amawembe. Kugamba tusaba Wildlife Authority aid sobola okutereza embeera. Nathan Sengoba yakusakidde Gulin ku Bukedde TV. Ate omusajja agambibwa okubulankanya ssente z'emyoga atunudde ebikalu nga bamukutte. Ono bamugye ku kyalo Kabooya e Buhanguzi Kikuube gye yaddukira. Yabulankanya ssente z'emyoga ku akaunti ya Sako y'abamakanika mu disitulikiti y'Ekikuube bamukunudde ku kyalo Kabooya Buhanguzi gy'abadde yaddukira n'akwatibwa RDC Amland Tumusiime. Kino kituukiddwako Minisita Haruna Kasolo bw'abadde alambula abafuna ssente z'emyoga ez'ab'obwa gavumenti okwejja mu bwavu nga disitulikiti bafuna akawumbi kamu obukadde 120 eri Sako z'ababoodabooda, ababazi, abavubuka, bamakanika n'abakyala. Nagaba ne juzi nawa aba ebibugo milioni 5 nazibawa ati abiri mwe mwazigaba na mutya. Mugabi ng'ali ku mmotoka ya poliisi ategeeza nti kituufu yajjayo ssente zino n'azitwala naye n'ategeeza nti avunaanyizibwa ku nsimbi zino muyite commercial officer yamuggyako ssente ezimu ne bazitwala yamanyi miliyoni 6 n'ekitundu. Bana ba commercial officers tuyinza okuvaayo n'ogamba nti yalya ssente naye obimanyi okutuuka kyoyagala kukituukako nasasula ssente nanti kati bakubuuza essente zange ziri miliyoni 6 n'emitwalo 6. Agambye nti agenda kusasula ssente zino kyokka RDC Tumusiime agambye nti badde baludde nga banoonya Mugabi kyokka nga yeekwese. Naye okusooka otomukwata
titwamwakyansi kweyogerako garaji ye twamukwata ne pikipiki kati pikipiki eyo n'agisasula naye kati alina ebibi by'asobola okutunda asobole okusasula naluli byatugamba nti agenda kutunda ttaka nsaba otwa obusobozi esente ezo zigende mu abantu abandi abakwena kukola. Businge Fatuma District Commercial Officer ategeeza nti abafuna ssente zino bazikozesa bulungi wadde nga waliwo abakyaganye okuzikomyawo. Milioni 223 emitwalo 33 n'akakaaga zatuyamba abandi tukakulaakulanisa twasubikia empunu twasubikia enkoko ene ssente zatukura ku mungi guno. Minisita Microfinance Kasolo ategeeza nti baagala okulaba nga abantu bagaggawala n'ennyamira olw'abazanyira mu nteekateeka za gavumenti era bagenda kubakwata. Tunasobola okulwanyisa obwabula ssente tuziweereza ziyambe mwenna oli nazikola ki muye w'amaanyi mu myoga tebigenda kubeerawo mu PDM tebigenda kukola ki. Bulega Stephen Nambulozi niwagaba katoto yakusakidde Grino Kulabukede TV. Weewaawo tuwumulamu katono naye tukomawo n'amalala agataliko mutuntu tovaawo. Maji tugenda mu the best of MC Mazinga omwana wa mami omwana wa mwe yetako bwakizibu kuriosi ba Erweso MC Mazinga yes Nyafatu maji nachokingira mutwaro gumo JP emitwaro 2 emesa ya mitwaro 5 musembera bambi awulike twako ajalu nabo biro